nga bangi ate boli muntu wa budde awo ye namungi w'omuntu ye namungi w'omuntu meya gisimbe bwoti awo kiba kyesuuliza gisimbe bwoti awo bwoti embeera bweto bweri happening now tetumanyi bino gye biggweera tetumanyi bino gye biggweera naye nga sofa buli kimu kyonna kikyatambula bulungi. Omuntu mungi nnyo omuntu mungi nnyo sharinga yita muno kwano gwange ali ku the updates online page embeera bweto bweri kino kintabuli kyennyini bwe mba ndikiriya njagala kumanya nti ndikiriya yes bwe mba nga ndikiriya njagala kumanya nti ndikiriya bwe mba nga ndikiriya njagala kumanya nti ndikiriya embeera bwetyo bweri muganda wange mwebale nnyo kugoberera nsonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga. Tuli mu kugenda mu maka gaffe magere naye omuntu mungi nnyo ddala omuntu muyitirivu. Bwe mba ndikiriya ngamba nti ndikiriya bwe mba nga ndikiriya njagala kumanya nti eba ndikiriya. Nzikiriza amakomi awo tuli basanyufu ekitiibwa okufuna omukisa okujja waliwo wa security ne wano basibyewo funa boda zizaawo if it is clear, so it is clear. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu balaze essanyu lingi nnyo. Pulezidenti waffe abantu balaze essanyu lingi nnyo ddala eri pulezidenti waffe owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tumanyi kiki kiddako after all. ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini bwe bakubye amasasi n'omukka ogubalagala n'okumuyozaayoza okulembera olukiiko lw'abataka okumala emyaka 7 lweddu. Kyannaku nti tetwasobodde kutuuka olw'embeera eyabaddewo. Mukadde wange manyi bulungi nti abapoliisi n'abamagye olunaku lwaleero babadde wano nga bazze okwetonda olw'effujjo n'okutyoboola ennono yaffe bye baakoze. Nzikiriza nkuloopeere bw'ekitiibwa nti kyannaku nnyo nga tewannayita lunaku lulamba nga beetonze olwa bye baakoze abantu bo era bazzeemu ne babikola abantu bo. Embeera bwetyo bweri
abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri abo bemulengera awo bebamu ku namungi w'omuntu abamu bemulengera awo ye namungi w'omuntu ye namungi w'omuntu meya kisimbe boti awo kiba kyesuuliza kisimbe boti awo boti embeera bwetyo bweri happening now tetumanyi bino gye bigwera tetumanyi bino gye bigwera naye nga sofa buli kimu kyonna kyatambula bulungi omuntu mungi nnyo omuntu mungi nnyo